tukwebaza gwe na kyatwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV. Tukwebaliza ddala, twebaza Mukama Katonda olw'obulamu na buli kimu kyonna kyatukolera mu byonna bye tukola. Jjukira nti tutandise episode yaffe ey'okubiri eya Vumbula Matugga olunaku olwaleero naye nga tulina we tutandikidde Matugga mu Kyondo olunaku olwaleero. Jjukira nti programu ya Vumbula Matugga eteekebwamu ensimbi Matugga Hills batuteekamu ensimbi mu Vumbula Matugga saako ne New Hope Secondary School naye esangibwa Matugga. Batuteekamu ensimbi tusobola kuba nga tutambuza ensonga zino nga bwe ziri. Noba ng'oli eyo ng'obadde tomanyi Matugga n'omutegeera. Tutambulira mu byemizannyo mu bintu bingi ebyebitone saako n'abo abaaliwo gwe wootaali basobola okuba nga bakujjukiza ekitundu ky'olimu essaawa kati n'omanya nti kyaliwo ekiti nga gwe tonnakijjamu. Twebaza Mukama Katonda olw'okuba nti atubeezezaawo era nga tukyatambula nammwe mwenna abateekamu ensimbi zammwe abateekamu data wammwe ne musobola okuba nga mutugobera. Jjukira Lubalusewa TV esangibwa ku YouTube channel yaffe Lubalusewa TV, Facebook page yaffe saako ne TikTok. Ajje Samuels Gemanya olunaku lwayo ndi ne mukadde wange agenda kuba atweyanjulira tuwayeemu naye ebimu ku ebyo byajjukira ebyamanyi ate tukitegeddeko nti yali munnakitone atubuulireko kiki ekyamusoomooza biki bye yafuna mu kitone ebiseera ebyo. Tugenza okulaba nti omupiira ensangi zino abantu abasinga n'oba osomesa omwana osoluga nti ekitone kisomesezza abaana bangi naddala ebyemizannyo ng'omupiira netball volleyball abaana abasinga basomedde ku bitone byabwe. Twagala kulaba mukadde waffe atubuulire ye biki byaganyirwamu mu kitone kye. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Wandiyanjulidde abatulaba ate tutandikirawo. Amannya agange niyo Kasamba Yusufu nga ndi mutuuze wano Lwadda Kyondo. Okay, tuyanze tutandikidde mukadde waffe asangibwa mu Kyondo. Abantu tebategedde tumanye ku myaka omuntu atulaba amanye mukadde waffe ali myaka emeka awo omuntu aba asobola okugamba nti mukadde kirabika omupiira yaguzanyira bbanga bw'eriti. Akati nze emyaka egyange emyaka 78. Esebo nate okusaba omupiira e Matugga maka gwanga gwa 7 awo otandika mu kitwalina kisaawe Kiryagonja wali Kiryagonja tuba kisaawe ky'okuyona ne Lwadda amanju wange wano. Okay, kino kibayitanga Bbulu. Okay. Ne tuba kisaawe ky'e Matugga mu ttawuni. Atulina ebisaawe bisatu. Era ebisaawe byatukolera nnyo kuba twalina ettiimu wano twalina ettiimu nga zibula ttiimu kumpi 3 Kiryagonja Kasalirwe Nasse waliwo ttiimu eyaabwe. Lwadda wano Matugga ne Kavunza nabo waliwo ttiimu eyaabwe. Ab'Ekiryagonja batulengera Kiryagonja ne Kasalirwe ne Nasse kawati abaana Lwadda wano bati wano gwalinga mu kino ate mu kiti eri ne Matugga mu ttawuni babeera awo Matugga mu kino Matugga awo. Twasambya mpya waffe emyaka egyo. Oluggo wali mu ttiimu ki? Soka mye Kasalirwe eri antwenye Kiryagonja wali binasako nebyeno neze mutimu ya neze wano bisaba kino kyaffe ky'emmanju wano ekyabulu naye ate bbulu kino bwakifunye bataddeko bbulu luvannyuma kati. Ninga bakira kyalwembaawo kyali yalwembaawo ekyo. Abantu abandyagadde okumanya mukadde waffe wali ozannya namba ki? Namba 9. Wali ozannya namba 9 wali ku kyoto? Ku kyoto ne mu 7 awo. Ne mu 7 nga lwaki ova mu 9 tadudda mu 7? Oluusi abazannyamu tebabangawo bazannya ekifo ekyo niwaza amanyi ku nnamba ennyingi okugenda ki nenkola ku olwo olunaku. Naye yange esinga nga 9. Naye ngaali 9. Abatu abandyagadde okumanya kigere eki kye wali osinga okukozesa? Mukono gwa ddyo. Kigere kya ddyo. Kigere kya ddyo. Ndowooza katabire ye right. Ye right. Okay.
abato bandagadde okumanya nti mu kisaawe ky'ensiko ebyemizannyo oba mu mupiira mu lugendo lw'omupiira wateebamu golomeka ezijjukira zaali nyingi zawerako zawerako nesanja kumala omuwendo gwazo weguti okay tiimu yo yatuuka wa bikopo ki midaali abantu bandyagadde okumanya midaali gyali emeka gye wafuna kuba ebiseera tewaliwo nga wondoza bikopo bingi mwazannyanga byali bingi byali nga bitono bitono ddala nomuntu okubayo nti ataddewo ekikopo nga kizibu abaana abasinga ensangi zo basomedde nnyo ku bitone byabwe gwe mu kusoma ku mu lugendo lw'okusoma wasomerako ku kitone kitone kino kifunako mpozi kuga mulimu gunasobola okukola mpozi ku mupiira gwenainsamba banzijako wano ntwako mu ttiimu z'omu kibuga eno ttiimu yali ya state council ne kofi kofi agiwulyako kofi nagiwulirako akati nzibu nagenda muki kusambyako baali wa kofi etaliwo mune gundi obone state council bakyaliwo batyo ngabantu nga balina akanakani kaabwe akantu akatundu kaabwe kebakunyonyizaamu kale nange nasambyako yo mpira ngeena akati ekyavaamu nasamba empira ngeena kyavaamu kokundaba abantu mulenzi ono tulina mpira eno nate kujja tusambireko era ningenda ensambayo nibampita bwe nagenda okusambayo saavaayo nibampuleda akalimu nti gyo okolerawo nebagaa sigala ddala okolaawo olokofe notandika kyali ntoloto ezo nesekansi ezo kale nibanga nti ogira osambirako awo akisake nafunako awo ne bakuwa okusula buli kimu kyonna nesuzanga nzekka ate omusaala wali osasulwa musaala nga nsasula sente mmeka ebiseera ebyo kya 15 wanyimuzeyi 15 nga 15 kimwezi mulamba nga bakuwa 15 n'entambula bw'ozigeraganya n'ebiseera byakakati zibanga sente mmeka nandibaddenga miliyoni oba na kitundu 15 bazibabakuwa sente nyingi kubanga ndi mu kiseera ekyo bwe natandika okukola akalimu ako nakola emyaka eki nenfuna sente kinza bazalinga 3 byali 3 akati nimanda bya kapolitika nabandi wali kapolitika katunde ebada niko gwenyosa 10 ebyo wano wetuli niwo nene nyokuba tuli kukuba paka ngudo eyo sente bampa ku musaala ogwo newegulyako poloti senyisa 10 ebyo nisasa ko 13 mu kasi esaba nisasa oluvannyuma w'ebbanga n'ezingi ebiri nebina mu 5 olwo nga tonnawasa nasina kuwasa ate yana kuti kwenkyali nobwanene kati ekizo omupiira wagufunamu poloti namba nga tetunagenda wala muzeeyi mu ttiimu eziriwo kati ebiseera bino owagira ttiimu ki kuzoowulira abaana nejja emipiira egyabaddewo nyumira obunyumirwa naye okuwagira kwennyini nyumira obunyumirwa kubanga okuwagira omupiira ebyo mpya sikyabigenda mu nnyo ntinga nengulage naye nga gwantambuzanga nekiro netambula ndikusama nekiro ku bitanda edda wawagiranga ttiimu ki eyange yali nti marketing board wanje eyange yali yapamba nti marketing board kati ate ezebweru tizigenda mu nnyo sazigenda mu nnyo tebazigenda mu nnyo tukanuga nendi Vumbula kiki ekikuwaliriza okuva mu mupiira ng'ate wali ofuna ensimbi ezakusobozesa n'okufuna poloti bakaddiya abantu nekaddiwa kyoyogedde sikyoli bakaddiya abantu nawali syakusamba nga ndi musiradde kubeera nga mukozi wali okuze oba bakaddiya bukaddiya naye nkuze noga kati kanguleke ate mukyomupira toyinza kwekaddiya bantu okulama bagizimu mulaba emisinde mitono toleeta eyali adduka nga tokyadduka toleeta tuyinza kwekaddiya bakaddiya gwomenyini nokaddiya kusoomooza kikuwasinga okufuna mu mupiira ngaki noga nti kino kyansoomooza mu mupiira oba kati ngewe wagendera eyo
sikiraba nnyo sakiraba buli kimulaba nga kyatambulanga bulungi mpozi okuba nze tekukyagenda oba tokyakuwa tobukyanoonya ki kasita olaba nga tebakyakuwa oba tojala kyonoonya okowanga byovaako olugendo olw'okusoma abantu babeera eno baga nti singa nfunako omukisa nga nange nsomeddeko mu ssomero lya prime minister mwe yasomera kati omuntu yandibadde naga naye muzeeyi ebyemisomo byatambula bitya kati nga boolaba tulina essaawa zino abavubuka envuumuulo naye nga buli mwagana nasomera lwadda osanga abantu 10 mu Matugga nga yasomerako erwadda kiba kizisomero lyali ly'amaanyi eryo lisomeseza buli muntu lisomesa baddokita lisomeseza buli omu omuntu yalagadde okumanya mukadde waffe olugendo lw'okusoma lwali lutya emyaka egyo myaka gy'enkaaga awo okusoma okuva mu P1 paka P6 abantu baali okutuuka mu kibiina ky'omukaaga abantu baali basomye kuba poliisi mu kiseera ekyo owa P6 poliisi n'asoma emyaka egyo nga n'owa P6 ayingira poliisi ng'ate oyo aba asomye ennyo abasomye ate ekikono kya mukaaga kyewakomamu omwaka ogwaddako gw'omusanvu ogwo gwandidde nga P7 abatandika ate ebibuuzo bibuuka tubakola mu P7 naye bakola mu kyamukaaga primarising ogikolerawo amiina jjukira nti abateekamu ensimbi mu puroguramu eno Vumbula Matugga be ba Hills Matugga Hills eno nno nga esangibwa era Matugga wennyininyini secondary school mwe bawa abaana bajja kuba bangula bulungi nnyo nabala bateekamu ensimbi be ba New Hope secondary school nayo esangibwa ku lusozi e Matugga nabo bateekamu ensimbi puroguramu nesobola kubanga ekola ki ng'etambula jjukira nti Vumbula Matugga episode yasooka mwe bali kuba nti mwagira bamwatuwagira ne festival eyaliwo abantu bagijumbira basobola kubanga babigoberera eno ye episode yaffe eyokubiri Vumbula Matugga mwe tukuleetera abantu bannabintone mwe tukuleetera abantu abaaliwo ogwo wootaali basobola okukunyonnyola ki Matugga gy'olimu essaawa kati kikyeri ate na kikyeyali edda kiki ekiriwo kati ng'ate ab'edda tebaakirina nabula nti mukadde waffe atugambye nti ye ensimbi ze baamuwa ng'agenze mu kofi ze zimu kuzeyagulamu wano poloti tweyanze ge mwenna abatugoberedde oba abatugoberera mwenna tubasiima nnyo era nga mwebale nnyo mwebale ddala jjukira nti abateekamu ensimbi mu Vumbula Matugga be ba Matugga Hills abo nno nga babangula abaana basomesa abaana batuukirire basobole okuba nga babakwasaganyiza abaana Kawagga gyali omusomesa Kawagga Kawagga ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo mukadde waffe tuddeyo katono nnyo ku bisaawe by'omupiira wange nti byali bisatu essaawa yakati tuyinza okubanduza tulinayo ekisaawe kimu olowooza biki ebyo ebyaleetera ebisaawe bino okuvaawo nga ate ebisa ebisinga ebisaawe ebyo bibeerawo nga public ebikozesa n'abasinga nti ebisaawe biweebwa bantu oli n'akwata ku ttaka lye naga nti kambakole ki kambawo ekisaawe kino lowooza kiki ekiviirako ebisaawe bino okuvaawo era gwe mu biseera byammwe baani abo baawaayo ebisaawe ebyo kati nga bulaba ekya Bbuulu ekyerwadde ekiriwo ffe kye tuyita ekyerwadde primary tulaba nti oba kyaki eringa yekola ki ekioninga ekya Bbuulu kyo kyavaawo bw'oyitayo kati olaba mayumba waliwo n'ekirala ky'oŋŋambyeko ekyo kyo saakirabako kyali kiryagonja kasalirwe ebisaawe batulaba bandyagadde okumanya byatuweebwa baani era lwaki byavaawo mu biseera bino ebisaawe ebyo ettaka baali batadde ebisaawe ebyo alinga lyazike bwazisi oli akuba nti abaana bajja bazanyirawo nemukigaziiza nekifuuka ekigazi kati nga ekyo ekiryagonja ekyo kyali kyazike naye olutalo lwatuuka olutalo lwatuuka nekifa olutalo akati mumadde bwetukomawo bananyininaako nekwazika nibaddiza ebintu ekitabo kyabwe nibaddiza ekitundu kyabwe abaali bakisamyamu netukivaamu nekyerwadda nakyo kyali kyazikibwazisi
n'ekya bbulu kyali kyazikebwa kyanti ekya bbulu okay ate bbulu kuteeka ku bbulu erinya bateekako palisinga zibuzi naye ng'omuntu n'ateeka butimu tutweningire wano okay noganigisa bbulu naye nga ffe abali bamanye ebikadde kiwawe ekisawo ogambye ekyene ekasalirwe kiri agonja kyafa olutalo ekisawo ekifa kitya olutalo ani nga kizise nga tujja tukisaawo nga ate bana basaawo abantu baddanga musolesa empola olyanyi mpyaka yabawaddemu okuddira ekintu kye kuba kyazikadda mulimu temukyaddamu ate tusomero atandika bagula amasomero bali bajazisa abasomero buni bafuna waabwe kompawundi babaisomero nibakola ekyabwe banonanyi nkyala kiddiza natwalawo omuvubuka ali eyo atalaba ku lutalo agamba nogawo bazaaka bagawo bazivuga zivuge olowooza advice ki gyoyinza oba kiki kyoyinza omunyumiza ku lutalo naaba nga tasobola kwagala nsi yedde mu lutalo waffe ekyamuzima netwalulabako bwetulanga mugasema emundu yakubanga wano tusole nemudduka emisinde nemukola ffe nga netuddukanga nako kiki kyoyinza otunyumizaako otubulye nti lutalo bannange mululeke lubi nnyo olutalo lubi si lulungi naye ate nolutalo sinja kulwako magezi kubanga olutalo teluva mu bantu bangi lusogeza mu bantu batonotono bagenda bazimba ekintu kizimba paka kigazibwa naye sinyaga nti olutalo mulungi oba lufaana lutya lwoba abantu otolina kutegeera mulukira gundi lungi olutalo lwabeerawo wali omaze okugula poloti yeena namaze okugula ndi wano naye wadduka manti abamu batuga nti nadduka ngenda okudda ate nga n'ebiwandiiko sibiina ate nga newe nali mbeera sikyajjukirawo ntalina kulabira kiwandiiko kikwata ku bintu bye gwe mu lutalo wabeera nabyo yo nemikomyawo kati bali bituwulira bo ebyabo babiteekawo omuya amanye byeyateeka ekite naye ekyamanyi nkirina naye kuti nkirina mu nnyumba nkirina ekiwandiiko kyo abatwala bandyagadde okumanya omulimu guli gwofuniranga akakamu ekitundu gwali mulimu ki nali messenger kitegeera office boy twala kino sente nga bakuwa nyingi nnyo gwe mwataano ndaba kyali kingi bwosigaza nezakakati kyali kingi kuba kanitenziga ekiseera ekyo egali empyaju sabbiduka tepapula bwoti egyamusennyeri bisatu esali sinyingi nyezi kituufu mukadde waffe bw'ogeraagalanya omupiira gw'edda n'ogwakakati njawulo ki gy'olaba egulimu nawe gulimu ate naba omugome mulungiko kubanga ogwaffe tetwali gwogererangamu wangi nga temugwogereramu sebo gutya nti kamadda ku beeno wano teeka wali kusirika era bweyogera bwoti nga kaadi guli gwo wali nga kyebakutrainize kyomanyi nti bwenvaano mpooli neffe bino byaffe bimanyi nogaa biki byozanya ebyo nogera ebyo tebyalingamu walina kutunyumira walina kutunyumira olaba nga ekyakakati kisingako omuntu n'oyita munno guno mulungi mulungi mwogera baani abo bojjukira bemwazanyanga nabo nga bakyaliwo ebiseera kati benjukira kati wano mwamikaggwa nzolya mumanyi eyali kyamaani okay omugandi kasamba mukuga nti omuntu wantu akubera ffenna omwali kiryagonja wali mitankambo sajja naye bwali naye bonna bakulu bendirao kati begaliwo kati totugadoffekabasatu mu bonna abe wazanyanga nabo baani booga nti naye bano bo baali bazanyi wano kumanya akapiira waliwo abatetenkanya n'abali nga bba ekitone kiri munda mulimu abatrainingibwa ne bayiga akapiira mulimu bali nga ekitone kyo kyakapiira nga yazaalibwa nakyo nkutonoka wano tekyamulaba muno siraba muno omugwe sina gwe ndaba muno bonna bagenda dda baafa bonna baafa bafudde be baani abo
boga nti abo baali bamanya akapiira amanya gaabwe abafa olumwami bamwitanga Kibuuka akasaba eri olumwami bamwitanga Kyobe ono wawano Kyobe wawali beyaliko mu lutalo oyo omwami bosaawo eruddawo waba olaba Kyobe olaba nti famire mwe eri balugumya bonna bazanya kapiira batabani be lugumya kuba mutabani wa Kyobe baana ki bootuzaalidde bootulekedde oba nti aa nange mbaleetedde abaana baabo bagenda kukazanya akapiira baguzanya tozadde baana bazanya kapiira wena kusinga bawala abazzukulu bo bazanya ekapiira Matugga yakakati nga boogiraba Matugga nga Matugga ogiraba otya kati Matugga nammwe mwabeereranga wali batugamba nti waliwo mwabeeranga ennyumba emu bw'ogisanga wali n'ennyumba endala ogisanga eri kiki kyolaba ekirimu kati ekitaaliwo biseera biri bimebega kati mpozi nebankamba amasomero gano agagunda aga secondary kati mangi nnyo wali Matugga wonna wonna twalina kusomero limu lyekiryagonja ya brethren ya private eyali Matugga eri ya secondary era abaana primary nga bagenda mu kibuga bakafanya omuntu okuba nogenda mu kibuga nasoma ate akomewo binaku ate tulina essomero lyagonja secondary wano tujjako ebyo biseera ki ebyo brethren yaliwo nga lyeriwo lyokka mu Matugga myaka ki ekyo budandozamu kuba naba brethren nga nkyali muto mu myaka nga gyaba gyabbi brethren ninaga weri brethren evuddewo kola otwaliwo nga biguddewo neyokevaawo mwataano eyo nalaba nga brethren ekyagweri awo akati oto beguddewo neyokeja kinevaawo ate kati ezeemu luvannyuma kati okumerawo ate enabete ekyali Matugga wano kati ziriwo musulumani agagundi agasekendi mangi mu bulamu bwe wakalaba abakulembeze bameka ba pulezidenti ba Uganda kubanze ndi kwomu buli kwomu buli kwomu akati obote namuleka emirundi ebiri nani netwana yene mulaba amekasiba obote mumala mulundi gumu wamulaba gumu ebiri nebitwa nani Museveni mulabi ameka ani omulala yine munjijukizako nerule ona osanjuka njijukizaawe omulala Idi Amin naye wamulaba bonna nga olonda abamu nga sironda lwaki nga tolwa kandi okonda kuba kwagala ine kubanga saagala okulonda kuba kwagala sikwakaka muntu kyobola abayitamu ne bajjaga batusaba akalo sikwampaka wayita naye mu bonna bakulembeze bozoola baani boolaba oba gwolaba aliwo nogaa ne bannaayo nooye atutambuza bulungi kanjireko sijja kukiddamu kanjireke kikumire kawesigaliza ekyama kyo okay mukadde wange owasaddi era mukyalawo omwinamu abaana bameka nasankaga mu mukaaga ati abaana bali kubali mwenda abaana mwenda yemyaka emeka nga olina mukyalawo
Nkaga mukaaga mbalirako nkaga mukaaga ti. Katabira gy'emyaka emeka mu mwatuuka mu maaso ekirala mukadde wa gwe tolinga ono gwe tolinga ono gwe tolinga bawona lebo waswa banti bo abaana b'ennaku zino bamanyi abaana amaka 2-3 leero wasula eno enkyasula eno nembera wano irawo ddala sana bazeeko na myaka egyo tolina kusomozebwa kwonna kufunye ndi wano olowooza abavubuka abali magezi kigoyinza obbawo okusobola okukuuma obufumbo bwabwe ne basobola okumanya ne bakyala baabwe oba ne mukyala we emyaka egisukka mu 5 kusirika ne bwaddamu gwe tonyega bintu obyesenyo bimu olanga atumbidde waguka abavubuka b'ennaku zo balina enjogerera nti awo be bamuloga mukazi yamutegeerera okuba kulinda ina kulaga muntu katonda gwatonda oteekemu obwongo bukyame okuba kulinda bulinzi ekitegeeza batulimba okikiriza nti tekisoboka munakusobola ngayakuloga obwongo bukyuse baba kulimba katonda omuntu gwe yatonda kutesobola mukyusa bwongo oli omuntu yajja katonda kitona ati muwa buwi nakumanya nti obwongo bulina okuwola naawe abaana bonna 9 bamukyalo omwo okikola otya okuzaala mumukyalo omwo mbadde manyi nti omubuuza bamukyalo omukyala nomu alina abaana mwenda olwo nabunazakawula ebbali anti kikimbadde mbuuzi butadde obuuza alina ebbali ololagibali ng'omusajja 2 olio n'ababiri badde sitidde tulaba nobawona bo wasobe bakikola ate kati emyaka emito naliko omuvubuka alina akapiira nga bokamanyi akapiira nga bokamanyi akapiira budde kikaka kasomba abawagizi okubibenduulwa akubibenduulwa abo bazibu bawaana muli mu bigambo ebibisembayo advice ki gyowandibadde baana Matugga n'okutambuza ensi ya bulungi okubiriza abakuvubuka okubiriza abafumbo osowangaala abantu ensangi zino bawasiza abakyala nga 6 n'embaga neggwa n'afuna omulalo ne bamugobola ne bakola kino bannaye ekinkalubirira kyo bali abantu bagezi bangi buli omu alina endowooza ye bw'oteekawo kino olyaga nti kyavudde abeera bw'ati naye kati akyesigaliza nsingako tulina ttiimu yaffe y'Ematugga bagiyita Matugga United olowooza abazannyi abali abatulaba advice gyewandibadde ey'akapiira nga senior player ng'eyaguzanyako ebbanga lyonna ng'amanyi kibayita akapiira tulina namba 9 abazanya namba 7 olowooza advice gy'oyinza obbawo kalya yaabwe y'omupiira ate obawe n'ebisoomooza mu mupiira nga boogere nti bano abakubi b'enduulu bangi ate nga tubeera nabo wali ku kisaawe era amagezi genandibadde ab'omupiira kukwatagana kumanyagana nakwatagana okujerega munno tikirungi okujerega banne kudda okujerega kubi nnyo kimalamu omuntu amaanyi nemudde nemuddako musango muliko atyakozebwa abantu omupiira gulima olwenakugugana olunaku negulama naye kakati bwemuddako ate muwala kate nnyo amaanyi gadagiza ateekamu nga mugulamu ddanyigwamu naga nti ate okisa nenyooma yenyooma muntu muleke abikole kyakola wana bakyogulamya nasanga gona guweddemu nga gugwamu si kumwogerera kituufu okufuma n'okuvuma ddala kibi nnyo amagezi gembadde mpagwenti
Okay, tuyanze nnyo muzeeyi, tuyanze bali kubangukiriza ntukukyaza ku Lubalusewa TV. Okay, tubeebaza mwe mwenna abasobodde otugoba olunaku olwaleero, mukadde waffe asobodde okutunyonyako ebyo ebimu byakyajjukira mu mupiira n'ebyamusoomoozanga n'ebyayitangamu. Atunyonyedde nti bw'oba omugumiikiriza, bw'oba omwetowaze mu kapiira, osobola n'okumala okuzannya akapiira ate awo wennyini w'obadde ozannya n'ofunawo ki omulimu okusobola ate okukutwala ku kiddako wano osobola okufunamu ensimbi. So ne ttiimu yaffe Matugga gibadde advise obutoogerera muzannyi munno, obutamuvuma, kisobola okubanga naye kimulemesa okuzannya omupiira. Jjukira nti Vumbula Matugga eteekebwamu ensimbi aba Hills Secondary School, Matugga Hills, saako ne New Hope. Era nga Ssaabavumbuzi ye Honorable Waswa Emmanuel y'omu oba y'oyo yennyini yavumbula n'ateekawo puroguramu eno gye bayita Vumbula Matugga. Ajje Samuel Gemanya, Robert Musanje, producer, ate nga ku kamera kubadde kukatabira Muhammad. Tuli mu kisiibo, twongera okwebaza Director Sweet Valley olwa package gye yatuwadde egenda okubanga oba esuubulula abasiraamu mu kisiibo kino. Tubagaza ekisiibo ekirungi, jjukira nti omuganda Katabire yafunye ku package ebyokuleeta nzedde okubisiika. Mwebale nnyo, mwebale.